Olunaku olumu omwami wo ne tumulaba ng'agenda mu kifo ekyo. Bwe tuddako ate ew'omujja wa mukyalo ono anti ekigendererwa kyaffe kyali kyakulondoola mujja we gwe musango gwe yajja okutuloopera era olunaku olumu twagobererako bawa abakyala bano ababiri ng'agenda ewa mukyala namba 2 era yooyaawo ng'ayingira mu nnyumba ajjamu engatto bulungi nnyo nga investigator waffe amuliko ku mugongo. Eyo mweri era yagendangayo nnyo oluvannyuma nnyo tugenda olaba omukyalo omu ye mujjawo. Era bwe tutyo investigator yakola omulimu gwe ogw'okulondoola amaka gano eno buli nsonda buli wamu yatuukawo era omwami ono yooyaawo ng'ali mu kukuula ku muddo anti ewaka waali waabwe. Mu kunoonyereza kwaffe mujjawo n'ajjayo engatto n'azingiza mu nnyumba. Era omukyalo ono namba 2 yalabibwako ku lunaku olwo ng'ayaniriza omwami we bambi nno ye yali talina buzibu ye ng'omwami amwaniriza bulungi nnyo nga tebayomba tebalina buzibu bwonna nti oba balwane kyova olaba omwami yeekubiranga nnyo ew'omukyalo ono. Okiwulira? Mu kuzingiza mu nnyumba naggalawo oluki wabula oluvannyuma ennyo ate ekyatwewuunyisa mukoddomi wo ani muganda wo twagenda okulaba ng'ajja ku nnyumba eno n'akonkona bulungi bwe yafuluma omukyala titwawulira be baayogera engeri gye twali distant tetwawulira be baayogera okiwulira omwami n'akwate ku bunaakola ki n'agenda muganda wo. Wabula ate ekyatwewuunyisa investigator waffe yali akola omulimu gwe yagenda okulaba ate ng'omwami muganda wa complainant waffe azze ew'omukyalo era baayogera n'akwate ku n'agenda. Bwe yaddayo mu nnyumba kye twafuna yagamba omwami wo nti abadde mugenyi wa neighbor. Oluvannyuma lw'omwami oli ate okwate kubo okugenda ng'amaze okwogera ne mujja wa complainant waffe bawa abakyala bano ababiri yafuluma ebweru bw'atyo nga bakebera ku ngoye era emboozi gye twawulirako yali amubuuza omwami azze abadde ayagala ki omukyala n'amutegeeza nti abadde mugenyi wa neighbor naye nga neighbor engeri gy'ataliiwo agenze era bwe batyo ne bakwate kubo ne bayingira mu nnyumba ne baddayo ne beggalira. Anfuna bulungi ye muganda wo ono yajjanga nnyo mu maka gano agamujja wange era ng'akimanyi nti mujjawo. Abantu bazibu kati ekitegeeza nti mwannyinaze ayina eyajjanga ewange nga nkema mu bigambo bitwala wa mujja wange. Nkugambe ki ekigendererwa ki ky'ogenda okufuna olunaku olwaleero? Era kankifune kuba njagala nkimanye. Mujjawo ono mujja simanyi manye ebintu bizibu. Mujjawo ono yabeeranga nnyo ne muganda we ng'era omwami wo aba tasuze waka omwami wo aba tali waka muganda wo abeera eri yagendanga nnyo ewa mujjawo era baakolagananga nnyo. Kirabika omwami wange yamutumangayo kuba engeri gye baali ab'omukwano ennyo ate ko kuba ye yamutumangayo gwe bw'osuubira nze bwe nsuubira yamutumangayo n'afuka mukwano gwa mujjawo ate kuba yamutumangayo kuba baali ba mukwano. Kaakati nno omukwano gwabwe gwali mungi nnyo nti baali basukka mu kubeera abo ba friends. Gwe muntu ki agenda ewa mukwano gwe neyeggalira ennyumba atali musajja n'ovayo mu tawulo n'onaaba kubanga olunaku luno olulaba
omuganda oyo yajja bulungi nnyo omukyala ng'ayoza bintu. Okunoonyereza ennyo ku bantu bano omukyala ono yakolagananga nnyo ne muganda wa complainant waffe era ng'omwami ono yajjanga nnyo mu maka g'omukyala ono wabula ne ku mulundi ogwo yajja nga bw'obalaba awo naye ng'engeri ate tebeeyisaamu olaba nti beemanyi nnyo nti beemanyi ate ekyenkomeredde era bw'atyo n'amusaba okuyingira mu nnyumba naye jjukira nti ku mulundi guli engeri bbaawe gye yaliyo teyamuganya ate kuyingira mu nnyumba wabula ate ku mulundi guno bwe yamukkiriza ne bagenda munda n'amwaniriza ng'olaba enkolagana y'amaanyi bwe bayingira mu nnyumba ne baggalawo era oluvannyuma omukyala n'avaayo nga afulumya amazzi agatwala mu kinaabiro. Era ebyewuunyisa byali bingi nnyo ku lunaku olwo anti omukyala yayambako omwami okusitula amazzi ogatwala mu kinaabiro omwami oli anaabe nga kiraga nti mu nnyumba gy'ayingidde akyafuwaliddeyo. Okiwulira bwe yagatwala mu kinaabiro n'omwami ono n'avaayo n'ayingira ekinaabiro that means omwami alina bye yali akola mu nnyumba bye saamanya. Era oluvannyuma ennyo omwami oli ng'amaze amaliriza okunaaba yavaayo bulungi nnyo mu kinaabiro n'akwata ekkubo adde mu nnyumba. Akola mu nnyumba bye saamanya. Aisha golaba kisoboka ekyo okubanga alina byakola ate ng'oli mukoddomi we ng'ono mwannyinaze. Tekisoboka naawe. Tekisoboka. Kale okumanya abantu bano baali bamukwano twasalawo ne muganda wo tumuteeke mu investigation zaffe tumugoberere. Okiwulira mu kumugoberera olunaku lwa twagenda okulaba omukyalo ono yalina akalimira ewaka nga engeri gye waali nti wuwe yali atera okulimaalima onfuna olunaku olwo mu muganda wono yajja bulungi n'amusanga mu nnimiro. Ndowooza mulabe ate gye twatandikidde n'okutuusa essaawa ya kaakati we tuli program ekyagendera ddala maaso era omukyalo ono amazima yagafuna nga bwe mulabye bwe mufolowinze story yaffe naye nga investigation zikyali nnyingi ddala era nkyabatwalira ddala mu maaso wabula kangende nkole ku nsimbi nkomewo ate tweyongereyo maaso ne programu yaffe baagala nnyo mikwano wabula katweyongereyo maaso ne programu yaffe Kalondozi tumanye omukyala bwe yamala okutegeera amazima kiki yazaako. Bino bye bakola kati gwe bagambye ayinza bye wakanira. Investigator waffe yakola omulimu gwe ogw'okulondola omukyalo ono namba 2 era engeri gye yali asibe waka ng'amanyi moto ogenda mu kalimiro n'amalirayo ate obudde bwe bw'atyo n'alimaalimakokko mpolampola era omuvubuka oli n'akomawo naye bye baakola byatwewuunyisa nnyo. Ekita ekitasoboka gwe tulaba nti banene abantu beeyagala bali mu mukwano omungi okyawakana twabagoberako kko ne bagenda mu buugi gwe tubalaba wano eno. Abantu bano balina ate omukwano mungi nnyo anti mu kubagoberera olunaku olumu ate balabibwako nga bagenda mu loogi nange bwe twakizuula nti abantu bano mukwano gwabwe gwa njawulo nnyo bagenda bulungi nnyo mu loogi era investigator affe ng'abaliko nga beekutte beebaawo nga bambuka amadaala olwo babatwala mu ruumu gye baali babuukinze ku lunaku olwo era twakizuula nti beeyagala. Kati abantu abateeyagala bayinza okukola ekintu ng'ekyo? Era tekisoboka naye Mukama Katonda